ekibiina kyange kya National Unity Platform mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakakiiko sijja kubanenya bambi mwakola ensobi omusajja gwe mwaleeta ku kaadi tatunda ku gulawundi taliiko talina mulamwa goloza lwaki buli wamu bannoonya lwaki temunoonya Nalukola buli TV enoonyanze buli radio enoonyanze buli wakabya enoonyanze buno budde senga eba hit ne bwentegeka ne bebekulu nengenda kuwena bagiyita batakatikati njijuza neboga nekola bwetu lugogo tubatwale kololo mututwale kololo nze ngende ku katikati ne bebekulu omunene bebekulu oba kamiliyoni tulaba agenda okujuza sibo buno budde taata mukama wange ze ntulendinga lwaki ntulendinga nti neeyisa ng'omuntu wa bulijjo oluzungu ndumanyi mukama wange nasoma okuva mu P1 paka ku university ebibuuzo byonna bibeera bya luzungu tewali kibuuzo kibeera kya Luganda era bali mu parliament nja kwogera Madam Speaker point of order point of information Madam Speaker point of procedure bwaba aganye nabagamba muzijukira bulungi bino simanyi baleeta byakulya nguzi simanyi biki I can even box the speaker wera bidezewo mukama wange ngazivuga zinovuga mu parliament tugendayo kukiikirira abantu baffe na birowoozo byabwe asijja kutuuka mu parliament ate bampa obusente obwo aledda ssebo nja kuteekawo embeera nga pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu bwe yateekawo embeera mu age limit ate Kyagulanyi siwe yakolera erinnya esebo mukama wange omusajja Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo kubanga yerolo modo wange gwe ndabirako ebintu byonna lwakuba munange kaadi ebya kaadi byo ndoza pulezidenti wange teyabiriimu esebo era simulinako buzibu sebo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo sebo taata nkufiirako tukwaniriza nnyo webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja woli nnyo balire ddala wonna wooli nzize ndi wano ntambuddeko ebigero olunaku olwaleero nensenvulako ndi mu Kawempe muno North gyenzize gyentindize eggendo era nzize wano okukyalirako ku Honorable to be yate to be bakadi baji mu madda ate abakyali Honorable to be mpozi Honorable to be oba anatubuulira Honorable Ansereko Moses tumumanyi ng'omusajja owa vibe omusajja aterya ntama omusajja omwogezi omusajja ndoza n'ekyobukozi kankigatteko kubanga bwenze wano nsanze ali ku mirimu gira wano wetutudde ndoza omulaba agenda mu maaso n'okubanga agakalabya bulungi nnyo era nga kino yakiyita Nsereko Moses MP Nsereko Moses saving box era nga agenda kugiwa bannaffe bannakawempe okulaba nga basevinga ensimbi okulaba nga beewonya obwavu okusinzira ku ye bwatu bategeeza okulaba nga bannakawempe era nono wetutudde amasimu gano golaba emu 2 3 4 5 yategeeza nti buli simu erimu layini 2 nga ensonga yaazo kwe kuba nti nno bannakawempe abantu bamukusuwensi ye Kawempe North nga bamukubira nti baba basobola kuba nga bamufuna bulungi nnyo sebe bino ebyomubaka okubanga na layini emu nti bwe beevuddeko ate era ayinza kuddamu kumufuna so ga nti amasimu agalina buli muntu yenna yeetaaga okumufuna amasimu gali mu bungi era buli simu yonna aba agikwata bulungi nnyo gwe olunaku olwaleero gwe nkyaliddeko soko nzikirize Honorable Moses Nsereko akubuuzeeko nsanyusa okulaba taata kale taata tuyanza nnyo taata Mr. Mayanja mukama wange Honorable abantu bange mwenna mu nsi yonna nja kusooka kubabuuzaako bataata bamaama basenga nti asalamu aleeku oba mwasibye mutya nno bantu bange mu nsi yonna banange nja kusooka kubeebaza mikwano mwebale kunfula international oli international esebo ndi wansi yonna sebo masimu ngafuna okuva mu America Netherland Canada Germany nsi yonna sebo mukama wange nga bagamba nti era nebaza abantu bange olw'ekintu ekyo nti bannange mwebale nnyo mwebale ddala kunfula international bakadde bange esebo taata Honorable bakuzaala wa esebo mukama wange sebo nzaalibwa ku kyalo Kisozi mu Lukambazi Gombola Muduuma district y'Empigi ozalibwa mu Mpigi wano esebo mukama wange oli mutuuze waawa sebo ndi mutuuze wa Kawempe sebo we Kawempe ndi mu zone Elisa zone Kyebando parish sub county Kawempe constituency Kawempe North district Kampala sebo mukama wange Kampala district sebo kulika libanzaalayo buzaazi nenze mbeera eno sebo mukama wange sebo
kuliko okusunsulwa twakulaba ng'ozirise esebo mukama wange angembere kususeeko nyine bakuja ujaawo esebo mukama wange amba nkyali awo nenengera president najja nakwatako bwati esebo mukama wange simanyi bigambo yakugamba bigambo kyawo omukulu yali anzizaamu maanyi esebo mukama wange omukulu yali anzizaamu maanyi kuba nammwe mwenna ebyatuukawo mwabiraba ebyaddala akalulu nze nakawangula mu byaddala ebitali bya kiyaaya akalulu nze nakawangula akakawempe North County constituency bigambo ki byeyogere by'okuzzaamu amaanyi we yajjira okubatwala bakukwatako bwati esebo mukama wange ebigambo ebimu saabiwulira bulungi kuba engeri gy'omanyi nti nali nzirise nga lwakyategeera simanyi kiri ku nsi sebo mukama wange esebo taata yes mu kusunsula kuno wali osuubira ki taata nali nsuubira buwanguzi edisooka debate eno nze nagiteekamu vibe yes debate yali tejja kuwulikika naye nakola buli kyetaagisibwa dansi naziniramu abantu nenkola nti ebibuzo nembiddamu nga bwe nalina obiddamu abantu bange nembawo essanyu social media nenkwata akati sebo mbadde simanyiddwa sebo mukama wange debate eyo yeyandetera okumanyibwa ensi yonna esebo taata because I was a good debater na debatinga bulungi ensonga nazitambuza bulungi sebo mukama wange esebo taata abantu bano bonna beweesimbawo nabo esebo mukama wange muline nalukoola katugo bakwasa kaali esebo mukama wange gwe olaba wali obasinza ki nali mbasinga bingi ekisookera ddala mukama wange omuntu yenna nga weesimbyewo ku kifo kyonna olina okubeera omuzungu kyayita down to earth ng'oli muntu wa wansi olina okuba omuntu wa wansi obwetowaze kubanga oli omulonzi omwagalako akalulu kati olina okubeera omwetowaze omukonvinsinge asobole okuwa akalulu omuntu bw'oba osaba akalulu todda mu bino ate nze ndirooya kati nalukola akulembeza ekyo ndirooya nasoma nnyo mbeera masuuti nalukola wa ofiisi tamanyi muntu wa bulijjo naye nze bwensanga muganda wange ng'ali ku kigaali nga mujjako ekigaali nga mukolerako bwensanga atunda amenvu nga mujjako nga ngateeka ku mutwe nga mutembeezaako bu vidiyo mulina bungi wano mukama wange bonna ojja bulaba nakamu ku buvidiyo bwe nalabye olimukulima n'abatuuze b'ekawempe esebo bwensanga omuntu ng'ali mubali mu kalimiro kayina by'atereeza nga mugamba gye baleko taata gye baleko maama mbadde nsaba nkuyambeko nkulimireko kyekinfudde ow'amaanyi sebo seegulumiza ndi muntu wa wansi ndi muntu w'abantu kubanga maama wange yali awusigaalo mamu yali awusigaalo esebo mukama wange esebo ng'akola bubayita obwayaaya obwayaaya era gwe nankulabula gwe ayeyisa obubi yaaya ng'omuyisa bubi tomanyi kiddako nkya kati nze maama wange yali awusigaalo naye kati huyo musajja bekawempe North bamaze okukkiriza nti nze mubaka abafaanana era bannange obudde bonna ngenda mu paalamenti esebo mukama wange ebyobufuzi bino nupo giyingira otya kubanga emirimu gyo otegeezako nti gwoli mumanerenda ali registered akkirizibwa okuwola abantu ensimbi ofuna otya ekirowoozo ekyegatta ku nupu era ogyegattako ddi esebo taata nga sinatuuka ku kya nupu nsereko Moses ndi wa byabufuzi sebo mukama wange mayanja mu mwaka gwa 95 nali nkyali ekongeri ekisozi gye nagambye sebo mukama wange nakula ne jjajja wange kati jjajja tuba tugenda okusaba ku kyaki bagiyita kongeri kyaki eri konge tugenda okusaba kati nsanga basimbye ebitooke ku kkubo nembuuza jjajja ebitooke bino basimbye byaki ku kkubo jjajja naŋŋamba nti omubaka wa paalamenti ow'essaza eryo yali ajja mu kyaki eyo okukyalawo omugenzi zimulamugwanya esebo ne bamusimbira ebitooke webale nnyo kati jjajja ne mugamba nange njagala nnyo okunsimbira ebitooke era jjajja ne mugamba wanudde ndibeerako mubaka wa paalamenti kati wayise emyaka nga 30 nga emyaka 30 ekirowoozo kyange nkyakola ki nkyakirina sebo mukama wange era n'ekirala mukama wange guno si gwe mulundizi ogusoose okwesimbawo nasooka kwesimbawo mu 26 nga ndi musiniyafo nga nina emyaka 18 mu 2006 esebo nesimbawo nempangula obwa kansala firi omuluka gw'embazi nze nagukiikirira kugombolwa ye muduuma esebo kati 2011 nenkubisa ebipande nga njagala kwesimbawo nga memba wa paalamenti wa Mawokota North naye kati ebiseera ebyo omukyala Amelia kyambadde yajja n'amaanyi mangi nankuba ekikono nga bw'obimanyi ebyobufuzi jjukira nali nkyali mwana muto ndi myaka nga 23 22 awo bwotyo nga nkyali mwana muto nga nkyalimu n'akatengo nkubagana bazirika abasajja ab'enjawulo nga mukalulu esebo mukama wange kati akalulu ako nali nkalemeddemu aka 2011 nga njagala fuuka mubaka wa paalamenti wa Mawokota North era ebiseera ebyo nali ku university nasomeranga ku Ndejje University ebiseera ebyo Emengo awo nensayininga dediya nengenda mu kalulu nze engeri gye nnoonyamu akalulu nga ndi mu bantu nga bwe nkugambye esebo mukama wange
bana beno bakabira babulabi eri mu kyalo nanonyanga akalulu ensanga omuntu alima nga mujjako enkumbi nga nnima bwensanga omuntu agenda ku luzzi nga nkwata ekidomola nga muleetera ku mazzi bwensanga omuntu agenda okukyaba enku nga ngenda naye mu kibira nga tukyaba enku nga tuzireeta esebo mukama wange bino byegamba bya 2011 esebo mukama wange era 2011 sirimu erabira kuba jjajjange Kevina Nana Kabeŋŋano yafiira mu kalulu ako kati bamala okuntiisatiisa kubwe mupiba bannemesa banga nsereko tojja kusobola meri ya wamanyi bikabo bimanyi ebikono biba bingi ate ebiseere benalimu akatengo nga nkyali mwana muto kati jjajja wange omugenzi Kevina nantuuza nangamba mutabani muzzukulu akaluka veemu akaluka esonyiwe tojja kumalako nabali bali banene olwokuba jjajja wange nali mwagala nnyo namuwuliriza akaluka memba wa parliament ya wa Mawokotanosi nenkavaamu nengenda ku bwa kansalero C5 okukiikira eggombolola ye Muduma ku lukiiko lwa district Mpigi era bano bennyini abanzija mu kalulu ba Ameria ne bannemesa kali kubanga Ameria yamanya nti bwe nafuna obwa kansalero C5 ekisanja kimu nengenda ku district 2016 njamu kuba akalulu olwa sitayiro yange gye nnoonyezamu akalulu ntituuka wansi ku ground mba style bagita batya kubanga ya nupu bagita rubber dub style eyo bagita batya style yange sebo mukama wange yakutuuka ku muntu wonna w'abaali sebo mukama wange nze ntuuka ku muntu omulimo gwonna gw'abakola buli wendi nkutuukako nze sagala bino bintu byakwegulumiza bemupya abasinga begulumiza ndoza n'amasimu olaba nina mangi nze segulumiza ndi muntu wa wansi ate nesimu w'abantu sebo mukama wange segulumiza nina kubeera mu balonzi bange kati nga bwe badde gamba nti akalulu aka 2011 jjajja wange yakafiiramu tugenda mu bumyufu bwabwe buno mbuwangula tutuuka mu kalulu kali ak'amaanyi ate ekiro kyonna bagamba Nsereko Moses Wakayima kubanga Emuduma yo bamanyi nga Wakayima abantu b'Emuduma be bantume erinnya eryo era bannange mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala lwaki bantume erinnya eryo balaba ndi mwana muto naye ate byenkola ddala bya Wakayima kuba bwibale nnyo amagezi nsanga omuntu alima ne mujjako enkumi n'ennima nensanga omulimu gwonna gwokola nga ngukusangako nenkuyambako esebo mukama wange kati akalulu aka 2011 nga bwe nkunyonyodde jjajja wange muyafiira ekiro kyonna balangirira Nsereko Moses Wakayima jjajja akutte seddume w'ente agiwadde abatuuze bagisaze omityomo gitandise Nsereko Moses Wakayima mpangudde atokeera enkya mbw ate bansinzeko akalulu katya jukira ebiseera ebyo nga bwe gambye nti nali nkyali mwana muto nga simanyi kiddako nti omuntu wakubba akalulu osobola okudduka mu kooti byonna nali sikolaki byonna nali sibimanyi esebo mukama bakusinzako akaluka mukukekekakuwabuzi banzi babubbi kubanga era nali mpangodde kati nekino kankikugambe mukama wange osobola okuwangula akalulu eno wansi ku gulawundi ate ne bakakubbirako eri nga kagenda omanyi ono meeya wa gundi wa Bunamwaya Jacob Mutuuze yali wakunawa wakusatu eno wansi ku gulawundi wa nupu yawangula bigenda okutuuka eri nga ate akungizibwe Jacob nga yalidde akalulu nti akalulu kalimu ebintu bingi esebo mukama wange olina okugenda mu kalulu ng'omanyi kyogenzeemu kyova olaba kano akakawempe North County Constituency tewali asobola kunziba kalulu kuba procedure ngimanyi buli kimu ekyokukola nkolaki okimanyi ngimanyi sebo mukama wange naye ate tebakuwa kaadi esebo ekyokubiri esebo abantu bali weesimbyewo nabo esebo waliwo abantu babagamba nti babadde bali nnyo ku ground esebo naddala kati nga Lusa Luwemba agamba nti abaddeko ku ground era yali agamba nti mwe mwenna muteekeddwa okubeera mabega we mukama wange kubanga wadde ogamba nti nno Muhammad Nsereko yali mukwano gwo naye ate Lusa Luwembo yali abeera naye kumpi obudde buno obusinga obungi nga babeera bonna bakola bonna emirimu bwe tolowooza nti yali asaanidde okubeera nga yakiikirira Kawempe esebo mukama wange okwebwa kaadi kati taata nja kusooka nkwebaze webale okumbuza ekibuuzo ekyo buno bwe mupisi bwakusikira nti olwokuba Sejjirinya gobadde PA we bwafa gotwala ebitwabiddi byadda kyovola ne ku ntebe ennene eri waggulu tetubyagala muganda wange Luwemba Alex nakusaba lwe twali ku debate esembayo era n'okkiriza nakugamba nti ngenda kuwa obwa personal assistant bwa PA era n'okkiriza era ku mukolo gwe namukwasa ne saving box eno namukwasa ne saving box era nakkiriza ne tukola agreement nakkiriza nti agenda kumpagira nze ngenda okubeera member wa parliament yabeere personal assistant wange ebox yagikwata n'agitwala era muweereza ne box ez'enjawulo yatandika okusavinga nina box asavinga naye nina ne box olaba zino zenkola ezimu nziweereza luuswa mugamba gabira abantu gwe beera mu kalulu nga kiguumaaza naye ng'onoonyeza akalulu kubanga abantu b'e Kawempe North County Constituency basazeewo nti Nsereko Moses nze ngenda obakolera sebo mukama wange naye ate gundi yaze independent esebo
luswa mukalulu alimu nga kigumaza esebo naye olweda akimanyi nti obamemba ba parliament nze ngenda obuwangula era omulimu gwe bwegule gwa personal assistant ogenda kujja independent esebo mukama wange eyo ensonga tunatera ogitereza kubanga nga bwe nakugambye nti nze sesalirawo nga nze ensonga yonna gikwasiza abalonzi bange abakawempe North County constituency buli kyalo nataddeko abanoonya akalulu 10 babuuze abantu nsereka akomewo tukomewo bate tukomawo webale nnyo kati ripooti gye tunajja mu bantu gye tugenda okusinziirako tukomewo okujja oba obutajja naye bw'onaaboze esebo gujja kuba muliro kawedde dda naawe gweyita mu Kawempe North County constituency emirimu gyonna ngikoze emyala gyonna ngigogodde kyokka sinagenda kubaka bwa palamenti boxes nzigabye buli wamu saving boxes abantu baffe bayiga okusavinga abali obubi n'akasente abamu ngenze nteekateekamu mpolampola bwekyo kyokka nga ddenge sinakola ki nga sinafuna kifo sebo mukama wange esebo taata olowooza mu kusunsula wano kubasunsula ki ekitatambula bulungi nze simanyi kitatambula bulungi mukama wange kubanga bwe nakugambye nti ensi yonna nze mbadde simanyiddwa sebo mu Uganda mbaddemu naye nga simanyiddwa naye okusinziira kubanga ekibiina kya nupu kigamba maanyi g'abantu people power our power nze mbadde manyi ekibiina kyange kigenda kukozesa ddala eŋŋombo people power our power nze natulendi nga nsi yonna wali omanyi sebo mukama wange yogera amazima tewali TV eri mu Uganda etanantuukirira era ku lunaku olwo lumali mu debate esebo taata nalaba nnyo nga kumpi buli wogirabwa oti ku Facebook esebo mukama wange esebo mukama wange nsereko webale nnyo taata webale nnyo nga nina mukwano gwange esebo taata munanupu nnyo nagamba naye esebo kakati ddala bannange nange ndi mabega wansereko kubanga ate vibe gyataddewo esebo so vibe yali y'amaanyi kintu nakitera mudala vibe sebo mukama wange oba ebitabo bye byabulamu taata bikwatagana n'ebitabo sebo mukama wange nkugambye nina diguli nakola bachelor of business administration mu third year ne majoring management sebo ndi wa diguli omuntu okwesimbawo nga member of parliament yetaga senior 6 oba equivalent ate n'ekirala sebo mukama wange ndi musajja mugezi ku A-level nakola mege mathematics economics geography soko fine art ku A-level kyobola bandoza mu luzungu nyinza obutaba mulungi nnyo naye ate eno ku ground mbantu nze kubanga nalabako nga ugamba nti abasayansi oluzungu lwaffe tutawanya ffe tumanyi bya calculation mazima tugira namba okusaza namba kyobola nakaluka Kawempe North County constituency nakakalculate nze dda era walaba ne mugundi mu kusunsula biki ebyo kusanyusa abantu kola kutya kutekawo vibe walaba nti vibe yali wamanya abantu bonna ne banyumirwa debate abantu banyumirwa debate because of me nze nateekawo ekintu ekyo kubanga kikola ki twali mwenda osobola okumbulira bannange be nali nabo menyerako basatu bali abalala ensi tebamanyi mu debate kasooka nti debate ya Nupu buli omu agamba Nsereko Moses nze newunya nalukolo erinnya lya nalukola gye baali gyo direetamu ate yatuta akamyufu esebo mukama wange toli mu mativu okubate nalukola siri mu mativu wadde n'akamu ekisookera ddala n'abantu ba Kawempe North County constituency si bamativu lwaki si bamativu olaba oyo mwami nalukola buli wagenda buli katale kagendamu nga bamugoba buli katale kagendamu nga bamugoba ate era omwami oyo nalukola ani akubye mu balonzi bagala Nsereko Moses saving box sebo mukama wange ndindamu katono saving box ngenda gireeta mbadde kyali muka interview wano ku Muni TV ngireeta sebo box mukama wange esebo omubaka tuli ne live ku TV tukyali ku program wabale kutulaba wonna wosinzira okutulaba andi kati jangu nsanga eno nga ku Ndejje University nkyali mu interview wuliriza nti tuli mu interview yesi batuyita ne kati kola bwoti vuga emotoko gyonsanga eno nga ku Ndejje University ompiki tugende tulaba abo tubawe gundi box ezo ze baagala ndi mu interview mukama wange jangu eno tato nosonyiwa mukama wange twali tabu omubaka nkyali naye Moses Nsereko bamukubira mirimu giba girina okuba nga gitambula sebo mukama wange esebo taata naye nga empapula zo weziri papula ndi overqualified esebo ndi overqualified MP bagala senior 6 nze nina diguli naye bagamba wadde oli musayansa n'ebirala byonna naye bagamba nti nno omukulu nalukola yatwala kaadi obawa kaadi omanyi niva alina bunene nnyo talina bumalirivu bwalina ekisookerwako ddala musajja looya ebyobufuzi abibaddemu ng'abigoberera n'ebirala bifaananako ng'ebyo lwaki olowooza nti nno munafu nnyo okutuuka ku nalukola munafu ebintu bino mubitegeere biri bwe biti
waliwo omuntu okubanga lawyer ne lawyer yematira yetwalira waggulu nalukola bino ebintu byokunoonya akalulu tabitegeera politics olina kukka wansi ku gulawundi nga bwe nakugambye kubeera mu bantu abantu baffe bwoloza lwaki buli wamu banoonya lwaki temunoonya nalukola buli TV enoonyanze buli radio enoonyanze buli wakabya enoonyanze buno budde senga ebahiti ne bwentegeka ne bebekulu nengenda kuwena bagiyita batakatikati njijuza neboga nekola bwetu lugogo tubatwale kololo mututwale kololo nze ngende ku katikati ne bebekulu omunene bebekulu oba kamiliyoni tulaba agenda okujuza sibo buno budde taata mukama wange ze ntulendinga lwaki ntulendinga nti neeyisa ng'omuntu wa bulijjo abantu bakowa abantu abeeraga simanyi ndi looya simanyi ndi biki ebyo tebikola mbadde nja kunnyonnyola omwami ono nalukoola taata wa nalukoola yesimbawo kubwa chairman ero si wano 2018 taata wa nalukoola ne bamuma akalulu taata wa nalukoola ono yatutte kaadi yesimbawo kubwa kansalero si firi ku kyalo kyabwe ne bamuma akalulu ekyo kitegeeza kisebo mukama wange kitegeeza nti famire enfu beeyisa bubi abantu tebabaagala esebo omuntu olina kusooka kutereeza woobeera kitegeeza abatuuze bwe bagaana okuwa akalulu kitegeeza waliwo ebitatambula bulungi ku RC ne bagaana obwa chairman nojja kubwa kansala firi ku muluka era ne bagaana gwoba tebwekyekinga kati omuntu bwatera ekibiina kyange kya National Unity Platform mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu n'abakakiiko sijja kuba nenya bambi mwakola ensobi omusajja gwe mwaleeta ku kaadi tatunda ku gulawundi taliiko talina mulamwa esebo taata olowooza esebo mu bingi nalukoola byakola era n'obumanyirivu bwe n'ebirala byonna engeri gyatambuzaamu emirimu gye gwolowooza omubaka amasimu mayitirivu nnyo naye nga kwetuli abalonzi bajja gamba nematira esimu wezivuga nesizikwata nsereko yematira nze ndi muntu wa wansi kyova olaba ne bwe mbeera ku interview omulonzi wange wankubira nga nkwata esebo taata nalaba mwalina konsaani awo nga mugamba nti nalukoola wakajja mu kibiina ffe tukiruddemu biki biki ate webalenya akantu ako omusajja oyo si wa NUP omusajja wa DP naye teyalangirira taata kankunyonyole alina radio gye alina TV gye yaliko yabukedde akabbinkana ekiro ye kennyini n'agamba ekibiina kye kyamanyi kye kya DP ye kennyini yayogera ebiseera byali akyali mu DP mu bino ebiseera bino sebo nnaku zino nga tebannagaba kaadi yali kabbinkana ekiro n'agamba mbu wa DP era nze neewunya nnyo abakulembeze bange aba NUP okwata kaadi ogiwa omusajja wa DP ne muleka nze omusajja nsereko akoledde ekibiina kyetaaga ba mobilizers kati nga nze olaba ekintu kiteeka mu vibe omuntu nemwagaza NUP abantu ne bongera okukola kyokujja ne kati nalukola ate yatutoolako butozi lwaki nkugamba nti atutoolako butozi buli wagenda akatale nga bamukasukira mayinja nga bamugoba kitegeeza si muntu w'abantu abantu bagala nze Nsereko Moses ese balinga dikuula nti ntuuka kusote taata muli mutya mama muli mutya okitegeera olinga nkubira akasimu nti munange tewali kyakulya nga muteerako 5 nga muteerako 2 bokisi zizina abantu bange bakole abantu bye baagala sebo mukama wange tebaagala ebyo simanyi mbu looya bye biki buli omwana asoma bwa looya kyoyagala okungamba palamenti ejjuddemu balooya boka mukama wange omugezesa egirinya obuyigirize bubadde butono yamala sinyafuna akola ka certificate tabadde mu parliament mubaka kyasinze segirinya okolera abantu mumbulire mu Uganda naye kati bano ab'ebitabo ebingi bampuuga basegona gwolaba tibulina kye bakolera abantu yesebo abantu baagala MP afaanana abantu owagulawundi abeera mu bantu esebo taata misama yange nalabako abantu be bagamba nti nno ose mukawempe toli mutuze waayo bagamba luwerubaga kuba naye era wali olaziko kwesimbawoko madde saba tutangazemu mu kintu kino esebo taata kubanga kitambula mu bantu esebo taata ekintu kitambula naye ekiriwo nze ndi musajja wa maka mangi nina abakyala bangi sebo nina abakyala mu lubaga nosi ninayo abakyala ne mukawempe nosi ninayo abakyala sebo mukama wange era ninayo amaka ndi mutuuze we kawempe nosi ne lubaga ninayo amaka esebo mukama wange kitegeeza nti obeera qualified okwesimba yonna gyenjagala kubanga oli mutuuze waayo ndi mutuuze waayo ndi ku kyalo Elisa zoni omuluka Kyebando Gombolola Kawempe Kawunte Kawempe North District Kampala esebo mukama wange esebo ndi mutuuze oli mutuuze era kyobola abalonzi banjagala nnyo
abalunzi banjagala sebo mukama wange lwabutematira lwakubeera mu bantu mu nsi muno tulina kulembeza bantu muntu olina okwagala abantu sebo mukama wange nina akantu kesagambye kampani yange yamanirenda nga nakagigulawo natunda ettaka ekazi 10 nenkwata miliyoni ezisuka mu 6 nentandika okuwa abantu esente ng'omuntu simujjako musingo omuntu yajjanga buzi misansereko njagala emitwalo 3 nempaayo misansereko njagala emitwalo 5 nempaayo nga mutakwade musingo omanyi lwaki nakola ekintu ekyo nalina pulani nti 226 ngenda kwesimbawo nga memba wa parliament abantu kambawo esente bakulaakulane obudde bugenda okutuuka nga bagamba omusajja akoze naye sente nga bwe naziwa abantu tegwakoma wadde miliyoni ezisuka 3 abantu tebaziza anti olwamala nenkuba ebipande nenteka ebipande buli wamu abantu bagamba ono ayagala kalulu ono fala ayagala kalulu kwensinzidde nenkugamba nti olaba natunda ettaka lyange sente nenziwa abantu ne bazirya ne sibasiba tata sitwalanga muntu n'omu ku polisi sitwalanga muntu n'omu mu kooti lwaki ekyaleeta obuzibu kukuba bipande esebo ne bagamba kati ono wamma ayagala kalulu kati ate n'ekirala kitange nga tannafa omugenzi Peter Sebusoloka gwa Busuulwa yaŋŋamba ebigambo bino yaŋŋamba mu nsi muno esente n'abantu bantu be basinga kubanga bw'onoofa abantu bano bagenda okuziika sente esobola kuziika yensonga lwaki esente nazensonyiwa nensigaza abantu kati akalulu kagenza okujja nga buli muntu mwe temumanyi lwaki ntulendinga abantu buli eyawulidde ndi nserekaze eyantwalako emitwalo 5 eyantwalako akakadde eyantwalako emitwalo 32 agamba omusajja kamuwa akalulu musasule esebo taata kati bo balite abamu tebamanyi lwaki ekintu kyange kirimu vibe y'amaanyi ndi ku ground kwendi abantu mbayambye abantu mbakoledde esebo mukama wange abantu bagamba nti parliament eno esebo taata enteesa yayo ya mulungereza esebo taata naye bagamba nti olungereza luyinza okuba teruko nayo bulungi era nga wali bwayogedde nti mwe abasaayansa oluzungu lwe luba bwetyo bwe lutyo onakikola otya okutesesa bannataata oluzungu ndumanyi mukama wange nasoma okuva mu P1 paka ku university ebibuuzo byonna bibeera bya luzungu tewali kibuuzo kibeera kya Luganda era wali mu parliament nja kwogera Madam Speaker point of order point of information Madam Speaker point of procedure bwaba aganye nandi nabagamba muzijukira bulungi bino simanyi baleeta byakulya nguzi simanyi biki I can even box the speaker wera bidesebo mukama wange ngazivuga zinovuga mu parliament tugendayo kukiikirira abantu baffe na birowoozo byabwe asijja kutuuka mu parliament ate bampa obusente obwadedda ssebo nja kuteekawo embeera nga pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu bwe yateekawo embeera mu age limit ate Kyagulanyi siwe yakolera erinnya esebo mukama wange omusajja Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo kubanga yerolo modo wange gwe ndabirako ebintu byonna lwakuba munange kaadi ebya kaadi byo noza pulezidenti wange teyabiriimu esebo era simulinako buzibu sebo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo sebo taata nkufiirako esebo mukama wange singa bukya ku makya esebo kalugeze kampe ekyokulabirako ekya NRM esebo taata ne bakugamba Nsereko Moses esebo taata tukuyise jangu tukuwe sente esebo taata gendo nonya akalulu esebo taata jangwe ne waffe esebo taata okiriza okugenda mukama wange sisobola kuva ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo mukama wange sisobola kuva mu NUP ndi memba wa NUP ne kadi njirina sebo mukama wange sisobola kugenda mu kibiina kirala kyonna ndi wa NUP president wange ye mwami Kyagulanyi Ssentamu esebo mukama wange esebo taata omukyala bwakulengera eyo mukyala wo bakyala bo boogera ki tebalina buzibu bagamba bugambi daddi yongeramu daddi yongeramu kuba balaba ekiri ku social media era bwegiranga bagamba daddi yongeramu ekintu tokiraba kitambula vibe yeeyo okitegeera sebo mukama wange esebo taata abakyala bawo bagamba genda maaso bonna bagamba tugende bugenzi maaso esebo abantu bano bowola sente esaawa zino okuva lwoto watandika okutrendinga esebo tobafunye mu buzibu kubanga ogambye nti bali abamu sente zo tebazizza ekyamazima epipande ne kati bowe esaawa zino mu constituency esebo okikola otya tofuna obukusoomozebwoko andi kati taata waliwo omuntu ajja nagamba honorable mukyala wange agenda kuzaala ne siina wadde n'ekikumi nga talina na musingo talina kyalina oyo nkwatayo bukwasa emitwalo 5 mitwalo 10 ne mugamba genda oyongereza okwo esebo kye bayita okulumirirwa omuntu wa wansi kubanga munasobola okutuukako kati waliwo obwedde abankubira onalebo siina kyakulya message nzikulage oli nagamba mazenda ku mmeka sirya simanyi onalebo biki okitegeera sebo taata ekitono kye nnina kyengabanako n'abo bemba nkolaki esebo mukama wange kubanga abantu b'okulembera bantu ba wansi bwebale nnyo
ngabanako nekyo kyennyini ssebo mukama wange abantu bange kibakola ki Moses nsereko saving box essebo taata bingi basaba nesijja kubiteeka tonakugiwandiikako essebo omuntu bw'ogimukwasa essebo taata omuweramu entandikwa oba kati ekintu kino kisinziira yinaatandika butandisi kisinziira ssebo mukama wange waliwo gw'otuukako ng'olaba ddala ali bubi yeetaagayo entandikwa olusobola omusanga alina enkota za ffene 2 kati oyo nsobola omuwaayo 5 oba 10 ne mugamba yongerezaamu ate waliwo gw'osanga ng'alina amatooke waliwo amatooke nga 20 ate oyo simukolako nsooka kola kwoli ali obubi ow'enkota za ffene 2 essebo kati oliwo amatooke amangi abo balina kulinda nga maze okuwangula kalulu ka memba wa paalamenti nga we nabagambye nti miliyoni 2 nze sigenda kulya miliyoni 2 sente ngenda ziza mu bantu bange miliyoni 2 baba bakuwadde ogula emmotoka nedda ssebo mukama wange nedda ssebo emmotoka ndude nga nzivuga kuva 27 essebo mukama wange amadduka emmotoka sigalina kuva 27 ovuga essebo nazze kolera abantu bange bakawempe North County constituency noba wakasente ne bakulaakulana ssebo kati emiliyoni ezo 2 essebo oba ogenda kuziba wootya essebo mukama wange oyogedde poyinti kati abalonzi bange yonna gye mbadde mbanoonyezaamu akalulu manyiyo essebo taata mu butale olwedde gye ndi mu butale essebo ebyalo byonna olwedde mbamanyi gye bali nabo bamanyi kati ate n'ekirala twatandika dde okugenda nga tuwandiika maka ku maka otuwa national ID yo ne tugiraba n'amanyago ne mobile money byonna ne tuwandiika lisiti tuzirina ku buli kyalo tekineetagisa ate nakuddayo kutambula maka ku maka nyumba ku nyumba ngira bugizibu nga tekako 5 tekako 10 tekako 3 bwentyo ssebo mukama wange naye nga naddala bano abantu bange nga bali mu butale abo tujja batuukako mu butale essebo taata gyebale mama gyebale nga tukuwa 5 gyo mama gyebale taata gyebale ku milyo liiryo lye twagamba tumala owangula akalulu bwitu twe tugenda okukola ssebo taata mukama wange essebo bannakawempe ng'ogyeko ekyobwavu kubanga kyo kino kikino oli mu kukikolako era bingi byeyogedde ku nsonga y'obwavu olaba ki ekibabulamu nga bo bannakawempe kiki kye beetaaga kati n'ekirala abantu bange bakawempe ekibatawaanya emyala mingi emyala puwa drainage emyala egyo kati ezo ensonga ezo zenina okuleyizinga mu paalamenti eri essebo emyala gisobole okugogolwa obulungi essebo abantu bange babeere bulungi enguudo zo ziri zitya enguudo ziri mu mbeera mbi teziri mu mbeera nnungi ebyo byonna nja bite bolingo on the floor of parliament essebo byonna nja kubiteesaako mu parliament ssebo mukama wange essebo taata kati abantu bano bwe weesimbyewo nabo essebo tubatwale bonna wamu kubanga nga bwe nakutegeezezza Kalifa Aganaga yazze yo yaani osimuwuliranga nako yagidde mu FDC Kalifa Aganaga yaani simuwuliranga nako oyo simuwuliranga nako ssebo Kalifa Aganaga muyimbi ssebo muyimbi ayimba biki yayimba oluyimba nakunda mama simuwulirangako taata saagala kulimba oyo simumanyi simuwuliranga nako essebo mukama wange DP nayo yaleese waayo abo bonna sibamanyi siina muntu gwe mmanyi essebo osobola kuba wangulira ku percentage ki kati okusinziira nga bwe ndaba abalonzi bange ne vibe eri waggulu nja kubanga mu 85% kubanga nze ebintu byenkola bya bulijjo bya muntu wa wansi nze ntuuka ku muntu wonna wabeera akola ki wabaali kati bulijjo nkubira ng'oyagala interview nkugambye Mr. Mayanja jangu onsanga wano ku Bajiro wendi mukola ki okukolera emirimu era senga mbadde nematira nandigambye ssebo sirina buddebo ndi bize naye osobodde okunsanga wenkola ki wokolera mpozi kano akataleke kabannange munoonye ku social media handles yonna gye ndi bannange ku TikTok kwendi MP Sereko Moses Kawempe North Facebook gyendi Twitter X yonna gyendi bannange bakama bange munoonyeeko mumpe ebirowoozo n'amasimu gange ngenda gasoma wano ssebo mukama wange essebo esimu yange ya WhatsApp 07 45 19 asatu ana mwenda 07 ana mutano 19 asatu ana mwenda gwe munanga aliyo ngo inacho ngamba kyonna ku WhatsApp osobola osindika obubaka bwonna ku simu eyo babuyambye oyagalayo kasente oyagalayo kaki nsindikira tujja kwogera esimu zonna zirina muntu essebo zino zolaba ziri mu mutwe zonna line ziri mmeka line ziri 10 ssebo mukama wange zono zina era nsobola zisomera abantu bange nazo ne bongera okukola ki ne babeera nazo nga basobola inikese eri teriiko nga basobola okunfuna ku line endala ssebo essebo mukama zonna kweziri zisome esooka eri 07778 72 51 72
eya MTN 0778 72 51 72. Then endala nina 0701 35 26 nkaaga era kanjibaddiremu 0701 35 26 nkaaga. Nina n'endala era 0701 35 27 29. 0701 35 27 29. Then nina n'endala taata 070 nagambe nakola mathi ku erevo obwongo bukola 0701 yes 12 ana 85 njiddemu era 0701 12 ana 85. Nina n'endala 0701 12 ana 93 0701 12 ana 93. Nina n'endala 0701 12 5 86 0701 12 5 86. Nzirira nyingi nyongera okusoma endala 0704 33 84 25 0704 33 84 25. Enamba zonna nzirina zange omutwe gukola sebo mukama wange esebo taata enamba zonna bantu wange bonna bakawempe North County constituency mukube ku namba ezo bakwatagane bakoma kukubira ku nesawo omusanvu gw'ekiro zivuga kati waliwo omwami eyankubira nangamba misansereko mama ali mu ddwaliro beetaga emitwalo 5 yankubira sawa 8 gwa kiro lwakuba ekinyamba ze simu zange mobile money zibeerako n'omusindikira nasindika emitwalo 7 ne mugamba sasula ye 5 wali egyebiri jajjanywe Katonda esebo mukama wange nga tomumanyi kati simumanyi simulabanganako ebintu ebikwatagana ebintu byensinga okuyambiramu abantu bino ebyobulwadde sirina kyakulya ndi mulwadde sina kyakulya omwana bamugobye okusomera ebyo byensinga tonkubira simu ngo ngamba mumpaye 5 njagala kunywa kabiya nedda taata nedda mukama wange eza kabiya sizirina nedda wakabiya alinde mutu male kuwangula kalulu kujja kujaganya nebino njagala simanyi mama mulwadde taata mulwadde nkubire simu yakuterako kyonna kyenaba nina sebo mukama wange nalabekawo ensonga endala ku nsonga y'okuyamba tumaliriza nga tumaliriza olina amasomero esebo nalabye amasomero abantu bayambye otya abantu natandika doba yambe somero elimu balita keen minded Nasarani primary liri bira bujuko ka David keen minded Nasarani primary liri bira bujuko ka David je liri era ngenda kusinzira wano bannamwandu bonna bo mugenzi onalebo Segirinya mumpereza abana basatu mbateeka ku firi basale wewaddeyo ne waddeyo kuba muganda wange Segirinya yakolera ebirungi bingi banakawempe North County constituency kati ngenda musasula mu ngeri bamirira abana basatu nze nina ekisulo mbatwale mu kisulo basome bwerere ate era bwe ndaba mpangudde bannamwandu b'omugenzi Segirinya mwena ngenda banoonya bannamwandu ngenda bawayo miliyoni 3 oba miliyoni 4 batandikawo bu business nabo basobole okubeerawo esebo taata ndi musajja wankulaakulana ndi musajja ayagaliza esebo basale zondudde nga nziga bansereko Moses basale naye okusinga tuyamba kuba mulekwa kuba nange ndi mulekwa nga bwe nagambye kitange yafadda kati nawe obulumi omuntu bwayitamu okolaki okusoma kati abo bwe batu tubayambako sebo esebo taata nalabika abagamba nti naye kooti eno yo nga togivaamu sebo taata soko bonge nako soko bonge ekooti eno omulonzi wange wena ndaba wakawempe North County constituency ndoza kansi tukenamu ekooti eno mugyetegereze ene kooti yegenda okulabikira ku ballot paper totawana na kusoma linnya gwe bolaba ekooti eno eyakawemba omugenzi basudde gye yayimbako yenze nsereko Moses ngontiikinga mukama wange esebo olaba ekooti eno sigijjaamu buli wamu mbeera mu kooti eno njagala abalonzi bange bakawempe North County constituency ekooti bagirabe nti owaffe ataasoma kuba bampita mutaasoma era nkimanyi owaffe ataasoma nsereko Moses yali mu kooti eyakawemba ng'otiikinga esebo mukama wange watuukiddeko ku bakulu mu constituency eyo nabakulu mu Buisiraamu kubanga baba bansonga nnyo esebo mukama wange okwendoosinga n'okugeramu nabo buli wamu ntuuseewo sebo taata buli wamu ntuuseewo emizikiti gyonna ngituuseemu kyaki zonna nzituuseemu ate n'ekirala nze sisosola abantu mu ddiini abasiraamu mbeera nabo abakatuliki mbeera nabo abalokole mbeera nabo eddiini zonna emupya abawa abantu bonna eyo sekita tetugiteekamu bya ddiini bwe bw'osanga nga basaala ng'osaala bw'ogenda mu kyaki n'osanga otuula mu kyaki kati omukulembeze bw'atyo bw'alina okweyisa
tososola abantu mu ddiini zaabwe tososola abantu mu mawanga bw'ate simanyi ono wa ddiini bweti simanyi ono wa tribe bweti nedda nze bampita mugatta nyumba ya mwamba nga bw'olaba ennyumba ya mwamba nga bw'olaba ennyumba eno wetuli ey'abakadde bange wano nga bw'ogiraba wetuli essebo mukama wange abantu bonna mbagatta ennaku 10 ezasooka essebo omugenzi Muhammad Segirinya essebo yayogera byagenda okukola era n'abituukiriza ennaku 10 ezasooka mu parliament ng'omaze okulayira essebo mukama wange ogenda kuzikola otya zesigenda nakuweza nako 10 togenda kuziweza mu mwezi gumu na kitundu ebintu ebisinga ngenda kuba maze obikola kubanga olwedde byendi mukola kati olwedde byendi mukola ngenda kwongerako bwongezi essebo era bannakawempe North County constituency ngenda nakubazimbirayo akalwaliro akatonotono si ddwaliro ddene eritandikirwako etonotono nalyo mu manifesto yange mweriri nsereko Moses box era zigenda kwongera kutambula mu bantu essebo mukama wange emirimu gigenda kutambula essebo mukama wange ebintu byonna ngenda kubikola essebo taata kale obaka obusembayo nga tumaliriza essebo mukama wange eri bannakawempe essebo taata bana NUP n'abawagizi bo essebo mukama wange ngenda kusooka ntumire omwagalwa wange mukwano gwange gwenjagala ennyo anfumbire ettooke waka bangi Nalukenge Rose nkutumidde nnyo munnange omulala Nalubega Maria bangi essebo bangi bannange mwena mbatumiddeko mpozi ngenda kutumira mukama wange Robert Kyagulanyi Center musebo principal sebo nkwagala nnyo mukama wange webale kunfuula kyendi sebo mukama wange then ntumire bamemba bonna aba NUP abantu bonna mu nsi yonna bonna mbatumira bataata bamama mu nsi yonna webale kunfuula international mpozi n'ekirala mukama wange nja kwebaza management ya Muni TV omukulu Jajjalujja sitaafu yonna abantu bonna sebo Jajjalujja nkumanyi bulungi mukama wange jambo sebo nkutumidde mukama wange essebo taata nawe nkwebaza sebo okumpa omukisa okwogerako eri eggwanga sebo mukama wange n'omukulu oli ali ku kamera taata mwebale nnyo mwebalire ddala naye mwesagala mugenderaawo ensonga y'okusevinga nsereko Moses saving box sebo obwofuna omusaala ku TV esente zonna tozirya savingako muno bwoba ofuna kakadde ugeze ofuna kakadde lyako emitwalo 7 oba lyako emitwalo 8 10 oliteeke muno essebo taata oba 5 ogisuule muno bwe zonna zoyagala oziteeke muki mu baasi eyo essebo mukama wa essebo nedda kanguwe enenene kubanda buli musajja munene twala enenene kati eno bokisi ngenda giwa mukama wange oli ssebo taata owa kamera jangu eno mukamera jangu ne box yo okusevinga sebo jangu tata nze mu constituency yange boka abantu bonna mba wasebo esebo banange batata mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza banange oba president ozo bamu n'ekirowoozo kyabo mu maaso eyo nedda taata nja koma ku bwa MP bwa MP wengenda okoma sate sigenda kulwako oyagala ebisanja bimeka kati kino ekisanja hafu kuba olwedde mmanyi abantu bange ab'ekawempe North County bakkiriza guno omwaka ogumu ngenda kukiika mu parliament then n'ekisanja ekijja ekiramba ekitandika 2026 awo nyinyuke gy'emyaka 5 awo nyinyuke ndete Nalukoola awo nja kuleeta Nalukoola temunoonyeza akalulu essebo mukama wange gw'ogenda okukola eki nsigale nga mpeereza abantu mu bintu byange bino essebo taata nsigale ku gulawundi nga nkolera abantu bange essebo mukama wange essebo taata kisanja kino kimu afune kiri kimu nga nkomaawo dendawonakola asobola okujja natosangika essebo kubanga abasinga obungi bagamba nti omuntu bw'oyingira parliament essebo ekisanja kimu kiba tekimala essebo alisikale nti bw'ofugayo ekisanja ekisooka essebo oba weetegereza abateesa batya emirimu gya parliament gitambula gitya essebo taata then kati awo ekyokubiri awo otandikira okukola essebo andi kati taata nga bwe nkunyonyodde ndize mu parliament size kuganyulwa nga nze nfunamu nga nze nzize nfunemu ne bannange bakole ki nabo bafunemu era abantu bange ab'ekawempe North County constituency kino nkibagamba newe nabasiwangudde kalulu ebintu bino byonna bigenda sigala bitambula nga bibadde bitambula nze sigafuta bululu kubanga ebbanga lyonna era mbaddewo essebo era bannakawempe North County constituency bataata bamama basenga newe munaba temumpadde kalulu box zigenda kusigala zibatuukako basale zigenda kusigala zijja buli kimu kigenda kusigala kitambula nga bwe kitambula essebo taata essebo mukama wange kale tumaliriza naye nga ye mwami Museveni omulowoozaako ki byonna tubyogera mwami Museveni omulowoozaako ki kati jajja mwami kyemusaba kiri kimu ebbanga lyafuze eddene awummule mu bitiibwa
deni omukulembeze omulala jje kyokka kyensaba ssebo mukama wange kyekyoka jjajja mwami afuze emyaka aga ana mbadde nsaba awummule ina abalala bajje bongereza okwo ssebo mukama wange essebo gwe sala bazikuwa essebo era obadde ozifuna ebbanga lyonna essebo Kyagulanyi oyinza omuwayo ku sala egenda omuwanguza akalu ka 2026 essebo mukama wange era pulezidenti wange oyo mwagala nnyo Kyagulanyi era ne 2026 nja musabira akalulu ka pulezidenti essebo sirina buzibu wadde kaadi yampita mu myaganya gy'engalo naye musajja wange era 2026 banange Kyagulanyi ansa 2026 sentamu Kyagulanyi Robert gwe tuba tuwa akalu 2026 tumuwe sala nga tumaliriza essebo Kyagulanyi tugireko katono twewombeeke mumpolampola essebo amina amina essebo kale tweyanzege buli mwasabe mu nsala y'empolampola musala y'empolampola esala esobole okutuuka essebo kubanga tuli baddiini za njawulo nga bwe nakugambye eri abayisiraamu eri abalokole eri abakatuliki eri aba Seventh Day kati wano mbakusaba te batensereka ayawula mu madiini nga bwe nkugambye asomye mu Luwalabu webale nnyo asomye mu Luwalabu ate webale nnyo ako kabadde kakodyo kubanga ne mukawempe naye olaba bwedi omusajja omugezi sebo nze nsereko Moses Wakayima era erinnya baali ntuuma nti obwongo bukola ki bwobadde tokitegedde gwobadde weebuza lwaki omusajja ono tasabye lwaki omusajja asirise busirisi mbadde ntegeeza nti abantu buli omu asabe mu ddiini ye era mbadde ngenda kubuuza tininga toyatudde bigambo kyekyo ssebo mukama wange eddiini nyingi buli omu asabidde mu ddiini ye essebo mukama wange essebo taata tweyanza nnyo taata amina ssebo twagaza birungi Ssaabasajja Kabaka wangaale akalu katambule bulungi nnyo ate bino bitambule nga bw'obyetaaga lwakuba essebo mukama wange tatunaba ku independent oba naye kale kawusikomula okwebuuza ku balonzi essebo katusooke twebuuze ku balonzi mpozi kyemanyi nomination ziriwo nga 25 na 26 omwezi guno essebo wiiki ejja olwokusatu n'olwokuna lwakubiri lwakusatu obwewati omuntu bwetowandisa nga 25 olina kwewandisa nga 26 ennaku nzimanyi bulungi mu bwongo nkolaki ozirina bulungi netwebuuza ku balonzi bwaffe naye nga nennaku tuzimanyi netulina okwewandiisa essebo taata so nominations zijja okubeera essebo mukama wange tukulinde okulengerako booti ngoze tukyebuuza ku balonzi baffe essebo mukama wange essebo essebo mukama wange kale tweyanzeege twagala kukuleka naye olwo n'ensonga nnyingi tuba tulina okwogerakeza abafuutu soja batandise okuddamu okukwatibwa n'ebirala byonna abakakikoko abo abasunsula nabo bakwatibwa naye kale katukuleke odduke nja kubeerawo ensonga ezo zonna ssebo tujja kuzoogerako kozi era nja kusaba gavumenti bandange banyanzi mubate waliwo abantu baffe abanupu be bakutte tusaba abantu baffe babate badde ku mirimu gyabwe bakole essebo mukama wange Ssaabasajja Kabaka wangaale awangaali Ssaabasajja Kabaka